you want this honorable court. Bwe bwe lutinga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano mwaka 2025 abamu ku bavubuka abali beetabye mu kaweefube w'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North oluvannyuma lw'eyakirimu Muhammad Ssegirinnya okufa beesowolayo okuwa obujulizi mu kkooti ku ludda lwa Farida Nambi munna NRM yali atutte Elias Nalukola ng'amulanga kuleeta mivuyo mu kulonda. Nambi okuddukira mu kkooti okuloopa Nalukola byatandika ng'ebyolusaago kyokka oluvannyuma ne birinnya enkandaggo balooya be bwe batandika okuyigga obujulizi obwali bulina okuluma Nalukola era abamu ku balondobwayo mwe mwali abaali ba agenti ba Nambi n'abalonzi. Tinganze nali agent wa Kiganda Zone nenzigibwako statement mu Port 13 Electoral Commission wa chairman wa NRM Tango Doi ngampa obujulizi ku biki ebyali mu kalulu wako. Bajja mu bitundu mutwale tulondera ne batusaba tubagambe bibaddemu mu kulonda ne banyumiza ebyaliwo binalaba. Oluvannyuma lw'okutegeera nti obujulizi bwabwe bwali bwa kuyamba mu musango guno baasabibwa okugenda mu kkooti okubuwa kyokka bagamba nti baakimanyirawo nti obulamu bwabwe bali babutadde mu matigga bwe batyo ne babaako bye basaba. Twamugamba nga tetunagenda mu kkooti ne tumugamba Honorable twagala kusisinkana President Museveni tuli bakazi banako oba basajja baki banako tupangisa akayumba obuyumba naye twagala President asooka afuneko kakola ki katuwaayo ngaffe abanaku. Namanya nti sikyasobola kudda we nali mbeera kuba olwedde benawolereza nali nkuze nabo benawaabira nali nkuze nabo nga mbalabako. Bagamba nti nga bapulira bamaze okutegeeza kkooti amannya g'abantu abali bagenda okujulira Nambi obunkenke mu bulamu bwabwe bwe bwatandikira era ebyaddirira kwali kubaddusa yogayoga makago bwa Pulezidenti Kawumu mu Luweero. Nze omuntu gwe nayinumiza yali leading councillor w'ekitundu kyenvaamu ekya Kawempe 2 nga councillor wa North yaguliriranga n'awangayo hard cash eri abantu ne bannanga abalanga balina balumiriza abali mu system ba leading councillors opposition. So ekintu ekyo batandikawo embeera otufunira eggaali ezituyiga okututuusako obulabe. Bagamba nti oluvannyuma lw'okuwa obujulizi baddayo gye baali bakuumibwa kyokka ab'ennyumba zaabwe babaleka ttayo era abamu ne batandika n'okutulugunyizibwa. Famire zaffe zasigala awaka fe abantu omusanvu babawa obujulizi. Famire zaffe zasigala awaka bazirumba ab'opposition kuba twali tuwangala nabo ne bazituusako obulabe. Mu maka mwe baali bakulungulamu emyezi 5 awatali kudda kwabwe nga bwe balinda President Museveni okujja okubalabamu ak'ensuso nga bwe baali babasuubiza wabula bino byonna byali byoya byanswa. Tetwatusobola mulaba batuzanya kanemu kanabbiri ne batudingisa ne bagamba musoke muwe obujulizi mulyoke mulabe President. Twamala owo obujulizi tandiko saba President okumusinkana kuba ebizibu byali byeyongedde ne batugamba ali mu kulambula ggwanga lyonna ku bintu bya PDM. Natufuluma mu gate n'abaserikale ne batufulumya ne batugamba mu buli omu agende ewaabwe. Netugenda naye kati manya ogenda twenadde na 10 otandikirewa. Olw'okubanga abantu bano bonna bakulu balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga ssaawa eno ebigambo byabakirira dda ku matama mu maaso g'abantu. Kati nze nali mukazi mufumbo ondese abaana bange bana n'omwami kati omwami yali wa Nuupu bwe yandaba ku TV n'agenda. Nali nvuga boda before asinagenda mu ebyo. Ne tokyasobola agamba muntu nti bakukiyo nvugeko kuba akimanya agamba yandaba ku kamera yalowooza nna ssente yalowooza mbakema naye nga mazima gali nti bankoza nsobi sirina kye nnina. Okuva lwe baava e Luweero embeera teddanga mu nteeko kyokka bagezezzaako okutuuka wonna we basuubira obuyambi nga teri abawuuna okuggyako kubategeeza nti baali tebawolereza bo wabula Pulezidenti Museveni yennyini. Tukakasa Pulezidenti Museveni nti gwe muntu akyasinze okuba n'omwoyo gwa ggwanga mu Uganda yaffe era gwe muntu ow'ekisa alumirirwa buli kimu gwe muntu asaasira n'abakulwanyisa n'obasembezera n'obawa nabo ne babatandika obulamu. Nze ne bannange omusanvu era nga tuli wano twagibwako obulamu bwaffe bwonna obukadde ne future tetukyagirina ne past kubanga tulina tutambulira buli otambulira abantu bakuyiga bwizi tuli mu dduka twekweka. N'omujulizi omu ku ffe yafudde era teyasobodde kuyambibwa. Omujulizi omu yakyankalanya yagudde eddalu. Tugezezzaako okunoonya ku Farida Nambi alumirizibwa mu nsonga zino naye erimu okubaako kyayogera wabula ensonda ze ennekusifu zitutegeezezza ng'abantu bano bwe bazze basiimibwa olw'ebyo bye baakola nti era tebasaanye kwerabira
era buvunaanyizibwa bwabwe nga bannansi okuwa obujulizi mu kkooti ku nsonga zonna kasita baba nga balina kye bazimanyiiko ekitegeeza nti kye baakola bakikola ng'era omuntu yenna bwe yandikoze. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.